abako abatuwa olunaku olwaleero. Tusaba abateesiteesi mukulu wa Ramadhaani tuyambeko abagenyi baffe bonna bawe we batuula, naye etenti n'ebifo byabako bisigalewo. Tweyongera okwetonda olw'abo abataataganyizibwa essaawa eno olw'ekifo. Naye tubasaba mutugumiikirizeeko, naye tusuubira nti byonna olw'enteekateeka bigenda kubeera bulungi. Tusaba ebifo eno bikyaliyo, naye ekifo ekyo kya tenti esooka eky'Emmanga kirekere abako abagenda otuwa olunaku olwaleero. Tutuuse okuyozaayoza eby'omwami Yakobo olw'ekyo ekyakabaawo, bwe twogerera amaze okuba ekirayiro ekye mu bufumbo obutukuvu kiwedde, era amaaso ne bwogolaba tegava eno galinze okumuyozaayoza olw'amakula gatuuseko olunaku olwaleero. Era bassebo ne banyo bwetwogera omubategeeza nti omukolo guno gwa ssanyu, era tusuubira buli muntu agenda kubaako akamwenyumwenyu, tugenda kuba n'obululu awamu n'obugalo obwozaayoza abagole. Era tetusuubira ku lw'enteekateeka ennungi buli muntu ajja kusigala atudde waali n'abalala basobole okulaba. Musumba nkwebaza olw'enteekateeka ennungi, ate nsuubira abantu wano bonna batuyambye bamanyi we bagwa. Nyongera okwaniriza omulimi omututumufu Mwami Ssekabira Charles, yimuka owubire ku bantu Kajjambu. Oyo ye mukulu Ssekabira Charles yabawubiddeko, webale kujja. Twongera okwaniriza Mwami Sserusasi okuva ekiteredde, so bantu bakitiibwa ku mukolo. Saidi eno twongera okwaniriza ow'ebyokwerinda mukulu Lukwago Matiya. Abantu bakakase nti security erimalidaadi. Endongo etandise ennaku zino tetwateranga kwanjula ba byakwerinda, olaba bulabi nga bakukutte, naye katumo balage. Senga naawe weweka basebo ne banyabo tubyogera tabulako bamugoberera abo. Tusaba abaana ab'obuwala abatuwerekeddeko badde ku mukono ogwa kkono ogw'ekidaala. Abaana ab'obuwala abatuwerekeddeko badde ku mukono ogwa kkono ogw'ekidaala, ate ab'obulenzi badde ku mukono ogwa ddyo. Bakikoze dda. Omwasooka kuwanika awulire ogulimu amaanyi amanye ogwa ddyo. Kale baamu basatu ekyo segambye abantu basatu anti babiri. Oli mutuufu mu basatu, tugende endowooza. Sebo mukama wange wangisebo zeno nsose kubuzaabuzibwa. Ogenda oli agenda n'asanyukira mu mukolo gwe mu bazadde nga togwa mu bagenyi ba kaadi, oteeka ebbali katono w'olabira obulungi. Tusaba bamuyita best man next man. Kyekyo kyoyoge Nyombe wange nebase nepulirawo omuntu aŋŋamba nti owange zukuka ofunepeni n'olupapula
era ogenda kukola ebintu bibiri. Weewaawo. Omugole ngamba DJ. Mugambe ssebo. Omugole agenda kusamba gawuni. Tajiuza. Gawuni twagiguze simpangisa. Ate waba besitimani bana abayingira. Ssebo. Ne metro ne ogenda kuba. Omukolo gukolebwa ssanyu na nseko. Kimanyi oli ku mulimo. Akitegedde. Ssebo besitimani oba next man. Jangu n'owuwo. Soka obabikulira obalage. Sebo, Mami Yakobo. Yoyo. Wabaye yasoka malize ne age ya maji kyobokola mwana wange. Tugenda kwetoloza ekidalo gya kaka santine. Bano betuziza nga sinaba. Sebo. Wanyi sebo. Mbadde njagala bakyukemu. Ojja kumanya n'akukyasula. Mbadde njagala. Bino tubikole tubikanyeeko. Sebo. Nange kkiriza okole kye nkugamba. Kyekyo kyennyini. Kino kye muba mukola. Ekyo mukiwulire bannaye. Bw'oba omanyi nti gwe wayerekedde. Nga toli kubana. Sooka okakkanya. Bw'oba omanyi nti olina gwe wayambyeko okunyumisa omukolo. Mpulira. Naawe kakka. Kati bannaba mutuula. Nandisabye ndaba emikono byebbyo. Wangi? Emikono byebbyo. Sikuwulidde. Emikono byebbyo. Emikono si gyejjo. Ate nga next man. Yesebo. Olina okuteekateeka mukamaawo omukono gwe omutuufu. Ky'oba okola ekyo tugende. Taata, nsumulule. Lijje ng'otuukiriza okukkiriza kino kye tugenda okukola. Kiruwa? Omanyi ow'ensonyi awasa kiro. Kyovudde olaba nga ono si wa nsonyi ewasiza misana. Okukola ye takikolanga. Tatuula nawuwe. Kati oba olaba nga oli ali eri ku nsono omulala ali ku yeeno. Era bagendere gweobamanyi oli wakuno. Nabalabye edda. Buli ayina owuwe nga tamukoleranga kino. Yesebo. Yamutudde wala. Yamugambye maama gulidde eri tonsemberera. Kuno kuliko omusajja ogu. Omu. Asinze banne. Yesebo. Mwami Semusasa alina owuwe. Bamukubireko mu ngalo waali awo. Era basobola okuyimira ne mubalaba. Atudde n'owuwe. Bali mu kwejjuganya nti ebyo twabima. Ate balina n'ekizibu ekirala. Nga kizibu. Bano mbebaza bebale. Kati yatudde era mu ango mwamulengerera. Era omulaba. Sawa emu nga tuddayo. Nga bakugyeko.
okyaliko nze wange namuleseeyo anzizizaako akuwulidde era bagenda okukola ekintu kimu kimu bwe kiti omukyala munafu nkimanyi kiba ekibya ekinafu omwami alina omukwatirako oyo abanga bale kufuna kyana naawe omwagenda n'agenda ne munne lunaku no bakyalira ddwaliro oga nti obazza mwana ku ssomero naye nolumula nti atambudde na mukulu munne kyekyo twakuvamu engalo kubaki okubireko mwami Yakobo osooka kutuula osooka omukwatirako n'atuula ubeera mutetenkanya gyoyigiridde si byangu mutetenkanye mwana wa mutetenkanya obalaba abamanyi omukwano gwebale nakyogamba bakujegera abaana bonna abagenda otusanyusa mukirire mukama yebazibwe ngenda gwaniriza omusumba otukulirewo omukolo guno musaala mu linnya lya mukama waffe yesu mukama akomukisa erinnya lya mukama waffe yesu mugulibazibwe tusobola okuddamu nti amiina kubanga omukolo gwe tuliko gwa ssanyu basebo ne bannyabo nga sinaba kuggulawo njala kutegeeza bwe nti ekifo kyotuddemu gwoliranye waba takuwa mirembe osobola okufuna ekifo ekiddako awo tuli ku mukolo gwa ssanyu omusumba mukodomi wange olwaliro katonda akikoze tuli ku mukolo gwe gwa ssanyu bayibuli esomesa bwe nti basebo ne bannyabo mu kyalo ky'Abafiripi 1:6 aga nti eyatandika omulimu omulungi muffe mwesigwa okutuuka ekyali ekirooto mukodomi wange Yakobo era omusumba olwo tekikyali kirooto kiri mu buliwo bw'oba osobola engalo nga tewazireseeyo ewaka zikubire Yesu akikoze basebo ne bannyabo abadde Yesu yakoze omukolo guno tewabadde muntu mulala yenna twagala okwebaza Katonda ku lwekyo Katonda omwana Katonda omwoyo mutukuvu nkimanyidde ddala nti singa tabadde gwe mukodomi wange Yakobo awamu n'omukyala era omusumba Yakobo taata kino tekyandibaddewo bangi tubalabye nga bateekateeka ne bafiira mu makubo bangi bateekateeka ne bitatuukirira naye abadde gwe tongera okwaniriza akawungezi k'olwaleero mu mukolo guno Katonda fuuwa ekisa ekingi nsabye obeerewo leka ekitiibwa kyo n'amaanyi go n'obukulu bwo Katonda omuyinza w'ebintu byonna ssebo nga bw'otandise leka ogumaliriza emirembe mu linnya lya Yesu era tukimanyidde ddala nti omubi Setaani si musanyufu ku lw'omukolo guno tussazaamu mu linnya lya Yesu buli nteekateeka yonna etali ya bwa Katonda ku mukolo guno mu linnya lya Yesu ne tuwaniriza ekitiibwa ky'Omukama n'okubeerawo okwo taata we tumalidde mpaka we tutandikidde mpaka we tugenda okumalira leka erinnya lyo lye liba liweebwa ekitiibwa nye liba likulumizibwa okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe ffenna ne tuddamu nti amiina. talina gwatakonyeeko mpozi nga toli ku mukolo olaba nange nawe wakutteko enviira nanviira obwedda ndaba munyiivu owaali kale oyina ekipya ekipya kyenyina ate mulongo kimugambe mugambe nawe wabula kujje wala kimuddemu naawe mugambe wabula kikwano kujje wala wanyiride nodda ne mukati esuuti gyoyambadde ya bbeeyi mukoneko kutama tekirimu gundi mugambeko aleluya ono omwana omuwala anyiira akirako ina ate n'omulenzi akirako anjeero nzoba birimu ebityo nja kukutako kukusimuleete ono muyise eri muyise nga wano n'omusaasira ng'ali ku mukolo nga ye bwe yagenda balaba takomyewo abalala esibo kansa mwami Kasaga Gonzaga weewaawo ne mukulu we Kasaga Galasi yesibo be bafuuwa ba emusu ku mikolo bokka kitegeeza banaatera okuleeta oli kuki kati katutandike tusanyusa okubalaba abagenyi baffe mwenna mwebale kujja tubeebaza abatakondowalidde owalidde engalo zammwe mutukubireko mu ngalo bassebo ate mmemme gabagaba etera okugejja ennyo
mwebale kudowalira ngalo era ojja kufuna bitono ojja genda okulaba ng'oli engalo z'ayina kale mukanyomero kano gawatadduka tukyasanyusa linkuziza henry junju limukuziza agambye nti kibayita okufumbya emiyagi ngaobuba buku butono ng'enene soze ozina enduli bwe ziggwawo nga bafumbya obutono gyemiyagi ebyalo abasajja kale kambireke owange badde manyi musajja weda gwenina nga bwetulero tajja nga manyi bagira weda oyo mukyala nanga bakyala mwana watufuga nammwe kale nanga basajja twekwese naye wulira kyamaani badde njagala abantu bano bonna abali wano omukisa gugoyogera naye yansiza ssebo amiina tusa okulamusa kwange abantu mwenna abali wano mbalamusisa mwebale kujja nebaza Yakobo omukolo gwakoze guno ogw'ebbeeyi ogw'ekitiibwa na buli muvubuka yenna ali wano musaba akole nga Yakobo bwakoze nebaza abateesiteesa abateese wantu wano bategekedde bulungi nnyo abagenyi baffe tubaniriza wano mu kifo kino mwebale kujja nakutukkiririzaamu ne tujjako ewammwe nammwe ne mujja ne mutukkiriza ne mutuwa omwana wammwe tujja kukuuma bulungi kuba gwe mumuwadde si muntu mubi amiina era buli omu watudde abeseefu kuba bukuumi bwonna weebuli kasuuba nga wooli ewali tujja kukeesa ate nga mmala ku ssaawa 3 ojja kumala ku 3 ffe tusigalewo wedda musigalawo sewedda ndi mukigatta nkidduse nze nageesa tugenda kubeerawo ku ssaawa 2 bannange ina bitono nkula neyanziza okuluka omukisa kati ddamu ekibuuzo kyange essebo bavudde ku mitala emeka emitala kabobala mingi okay kyekyo ansasule tubawo bugalo kutama ng'abazze mukama akuwa omukisa munnange engalo bakubye zaabwe bazeekubidde anti bazikubiddemu ebifuba byabwe babadde babunsigamu katonda ali waggulu endagalo zibeerawa bazikubire mukama nga za waggulu eyatuwa emikono amiina omukolo guno oguyizeeko ebintu bibiri ekisooka abantu kyoteesa nabo kyebakolaki kibakola ankitegedde omanyi ku mukolo nze mwami wangi okitegedde gwe mwami kyakoba kyenkola ate kati n'omukyala kyagenderako togaanamu kale omwami kyakoba nze nakyenkoba nze nakyenkoba owulira kyenkoba si kyenkoba